Oi, kididinzi nemu obambireke. Oi, Mami we Bienjogera nimba sente za wedeo Nakamunye Ngobelela ndi ntevunya Tewefula manja Fena tujoga sawa tuli mumunana. Alright. Legends Basatwa. Omulabi wa Nyondo Media inajosinzira okubanga otulaba. Tuli ku the Stage Kings. Kidid Onyiga wali ku hashtag awu. Hashtag Onyiga hashtag Nambemu Kabako. Nambemu Kabako. Oziwa show. Nambemu basala. Alright. Omulabi wa Nyondo Media inajosinzira okubanga otulaba. Medi of course Kemanya. Tuli ku Legends Basatwa. Otusinzira okubanga tubaweereza. Bingi twebalaze press conference before and after. Njagala okubategeeza nti Kididi ali ready, Kabako ali ready. Just wait for short time. Legends Basatwa wetuli olunaku olwaleero kigenda kuba massive. Abaana batuuse dda, abaana obwambalo babwambadde dda. Musuubire kisinga. We love you so much. Anti baganda bange nga bwe kirina okubeera QX Uganda nasazeeko dda wano ku Nyondo Media. Abaana batandise dda okuyengera mu Kabako era akyali eyo ebweru gwe wandiyanguyizaako n'osambyako n'ogyoyingira gwe manya boni kino kyakudde dda kyawedde. Ate QX Uganda kasinsala kate wabawe okulanga okulala. Njula labe emeeza yaabwe Mukama ne babantu bannange ono si ye muganda wange ye yali ankolako ekiviiri bamuyitaani misali ate liri eryaddala SP wakikuba ono ye maama w'abaana abalasita mulya bulungi laba ekyemisana kale ffe abaavu tulya dameji bandali bakataala neera bakaana ono si yawolovuzi ani wolovu amanya g'abaganda nago muwolovu kiri kitya bananga abakyala olaba musajja ng'agula nnyo ebyokunywa baako ebifo omukwate wabba fiiringi kale bawulaba babuuza musenga sebbanga tukwatewa omusajja abuze tupabi esooka mukutamya omutwe muyiseeko olulimi mu matu fe abasajja tubyagala bitusanyula olasinga stage performance enzibu ennyo erina energy stress kira kati ku ssaawa zino zennyini nga sinnaba kuzzaako kintu kirala kyonna muganda wange Bible yuki tereza kamera Nyondo Media tereza kamera muganda wange D3 Media tereza kamera tugenda badizaako omusajja owakami ono musibu nnyo azina akubaka slide alima ennyimba ez'omukwano mwana mulenzi yakuyimbira akayimba akakabi ke bayita sente nina mwana mulenzi Kididi sokatafula mu Kampala
kati kompona omutima nakukula otompona omutima gulimbali abotebeeragala gamba okubala twagatta asigaza omutima 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 embuzi enkoko sijagala Mama single sera Omazaka sera Mobonya Uliza Bamuisa kidiki Bamuisa ni Adi gadine Kabako Na ye Twina ondimiyo mnyumba Twina okulish Soko kubilo libo Ndako kulisha jetandike Jikuwe DJ Kidi siria nyama Banda bandulu kana Nenga muwala mulungi naye abulamu mane bamwisa Jebbi Fashions owakabiri atundembo ejebbi ono yatukoze ku mubiri buli kimu wakabi mwana mbagala nnyo abantu be Dubai ne Abu Dhabi ekyajje tugenda mutuwerekere naye nga sooka ogikuba abulamu ki social media, kuna mwana wachikomera, kuna zango zango mukisa, wala munguji. Mugambe, nitakambiwebu, nitakambiwebu, na yabula, nititeyo. This a bad boy to me, they look up full of big bull. This a bad boy to me, na kola mzin mara, njoo na chimu sinda mchirara. Baby girl, I would never. Kapugai, EJ,
Oya wote wajibila wada. Mkozi kama kumecheka kutaka. Afrika Saudi. Shetuku wabilote wabisobola. Akarusi kapia. Shetuku wabilote wabisobola. Wacha. Alosala, uyali. Enalonga bamule mesakalo kuitamu. Wakala nyo. Sebi choice chirichitia. Nebo wako wando mwengelugele. Boba akamano. Abatule mesa. Kutakanya lijiji gato nyafuna. Setukola matesi. Wama jagiri. Wama wachali wange. Wano. Setukola linote walisobola. Pulo. Another problem. I'm not here to play. I'm here to give you the best of mine. Another problem. I'm the machine, I'm going. You don't know why she is doing all them. I'm the machine, we go here. Diana. What is Diana? Kasoti musanze musumulule Jagala kutoba kulire Jagala buli kintu tukulire Jagala bebe tukole ne family Jagala tubenga buli omuyandasa Era jagala tubenga everybody say Diana another problem, Khalidi. Mukulike mu show ya mwana mlenzi Kididi wamu ne Kabako eyatuumiddwa The Stage Kings era ng'olunaku lw'olwaleero ebadde wano wennyini ku Legends Bar Satwa roundabout ng'era ekifo kino wekisangibwa. Of course akuweereza oba ali ku mulereetu nate era nyongera okujjukiza nti amanya n'eddoboozi Medi era nga nsinziira ku mukutu gwa Nyondo Media okubeera nga nkuweereza. Nyongera okubajja okubeebaza okuba nga mutuwagidde okuviira ddala ku ntandikwa n'okutuusa essaawa eno wetuli. Mwebale kuba balabi balungi, mwebale kusubscribinga, mwebale commentinga, mwebale kusharinga waka waffe n'ebyo tubatuusaako mu mitendera egy'enjawulo. Mwebale kutuwagira ku Nyondo Glim. Senga sebbanga njagala okwebaza ekyensuso olw'okuba n'omutima omulungi, omutima ogwagaliza munnayuganda, omutima ogwagaliza n'ogwelkaminga buli omu oyo yenna abanga atuuse eyo gy'oli. Tusaba Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Nyongera okwebaza aba Sky and Nature okubeera nga mwabadde basaale mu nsonga eno
nyongera okwebaza Uganda Airlines ate nga bano be bakoze ku byentambula na buli yenna abaddewo ku show ya The Stage Kings eya mwana mulenzi Kabako wamu ne Kididi. Mwebala omukwano ogwo musigale nga musasanya omukwano kubanga Katonda ye mukwano ate omukwano gwe Katonda. Tubaagala nnyo. Tewerabira ku subscribinga, tewerabira ku sharinga, tewerabira ku commentinga. Of course Nyondo Media tulina Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. So hi beautiful people, right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisamu ekintu kino Nyondo Glim. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Glim is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabate wetaga filters of the Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Nyondo Glim, tukukumira kumulembe. Abantu betubai na Budabi mukuliko mwako Kanda basumbo wakanda bampoleza bana Congs Shimmy vexi no shata di promotions bakutege kiti eti vuleksoka tendala mwiweyi Dubai na Budabi jema tumie sitaji kengizi ugabi progoma satu kusitagemu kulomuliro tetibanga wa mujatwa yose ngatwa kuliso makombo kade omwaka tegumalikako banji bitwali nabo gabafuka embuyaga ugambi Kabako Kididi nesenga sepanga wewila era babetega kade defeating inga ya kafecha kwanzi wana ku Legends Chelsea Bar ya Dubai okuyingira korodi ndira mu 10 platinum ndira mu 15 diamond ndira mu 2 abange mu bakakase andi Kididi nga 11 tuli awo Dubai wenyini nyini sente nina njagala mukazi benzina naye negedede Abu Dhabi nga 12 mu tadigide omulala Kabako majika akutaka ngenda kubera bachali banga be Dubai gateway enaku z'omwezi nga 12 February ena kubera Abu Dhabi ate kwani nawe bakakase mugenda kulaba abana bati abenku musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakita Legends Bar ebinyuma binnemetewo nege womulikira nga 12 February zikirire baka Abu Dhabi ate kuna bakuchakala kudigida kukesa bude aba Dubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines Friday Croy Part of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Seba Yakago Zainabu Aziza Nyondo Kurimu bitegekedwa nakafuru mukutegeka abatalimba Shimmy Events ne Satanic Promotions